zibadde zituuka ssaawa 5 naye nga ssaawa 5 tezinnatuuka omukyalo oyo yennyini obwedda afuluma nga bw'ayiwa amazzi ebweru ng'alaga alinga ayoleza mu nju. Kati bwe zituuse essaawa 5 omukyalo oyo kwe kujja n'agamba nti afiiriddwa ki, omwana yafudde, omwana tazuukuka. Tugenda okuyingira munda ng'olwedde omwana yamugolodde dda nga yamutaddemu ne pampa gundi kotoni mu nnyindo ne mu matu. Ne tugamba omukyalo ono ne mubuuzaamu nze mwennyini ne mubuuza kye kibaddewo ekituufu. N'aŋŋamba yazuukuse ssaawa 9. Ssaawa 9 we yazizuukuseemu n'atandika okwoza ki engoye. Kati mukwoza engoye mbu yabadde bulijja ekintu ekyasinze twewuunyisa ng'abatuuze ssaawa 5 ng'ate omwana oyo bulijjo asoma yamutegeka, kitegeeza nti in the morning aba alina checkinga ku mwana oyo amuzuukuse agende ku ssomero. Naye ssaawa 5 ffe waatutegeereza nti omwana yakoze eki, yafudde. Bwe mubuuziza ng'omuntu ne mugamba omwana ono bulijjo tomutegeka agenda ku ssomero, n'agamba nze nazuukuse ssaawa 1 ng'omwana yafudde. Ne mugamba omwana n'afa ssaawa 1 n'ofuna college eyoza n'engoye n'oyanika ffe otugambye ssaawa 5. Mukazi n'agamba mbuye amaanyi gamubuze. Ne mugamba amaanyi bwe gaba gakubuze ne banneyiba kirisiti kuba ekintu bwe kituukawo weekanga n'okuba enduulu banneyiba ne bakola ki. Naye ye yayozezza engoye n'omulambo gwe mu nnyumba until ye we yennyulidde ng'amaze ndowooza okubuza obujulizi bwe ng'omuntu. N'alyoka ajja okutuuka ku mwana nga yamugolodde nadda. Kyekyo ekibaddewo naye ng'abatuuze kitulumye cause wotunuulira omwana ono fayini okufa kubaawo nga bwe bagamba nti omuntu asobola okukeera nga yafudde. Naye omwana ono abadde asoma. Mu kusoma it means ku makya abadde alina okukeera amutegeka agende ku ssomero. Naye ye atugamba nti yamukedde ku makya omutegeka nga yafudde naye atubikidde ssaawa 5 as neighbors. Kati twebuuza ekituufu kye kiriwa. Naye ng'abatuuze tukumye obuntu bulamu paka poliisi weze ne taking over kyenyinza okubabuulira. Kuba taata we omwana abadde mutuuze ebbanga ddene kuno naye nga yafuna obutakkaanya ne mukazi we omukazi n'anoba. Kati taata n'agenda ebweru. Kati omwana n'amulekera muganda we. So kati taata ye abadde amanyi omwana ali mu safe hands. Nga naye abantu you can't trust. Omukazi senga wa mwana. Kuba taata w'omwana yagenda bweru. Omwana bamuyita Robert. Mulenzi. Era ne kana kuba babadde n'abaana babiri abato. Tugezezaako kabuuzaako akatoni katugamba nti omukyala yanywamu. Ne kagamba mama yamukubye. Ndowooza oba wali I don't know. Sigadde tujjalinda poliisi ekole ki etubuulire nga yo kyenyinza obbagamba. Naye ng'abatuuze w'obalaba tetuli basanyufu. Naye nga ffe tumanya amateeka kyova olaba twakuumye tetukoze violence yonna paka poliisi wejjidde. Enda bweru kati aleese omwana ne muganda we yamupangisiza n'ennyumba. Yamupangisiza ennyumba n'agamba asigale n'omwana. Yagenze bweru kati yakamala mwaka ebiri. Bamukubidde essimu ali bweru yategedde anti yakatandika kola tagenda kudda kati ssaawa eno. Naffe twategedde after ssaawa nga 7 eyo wetutegedde naye omwana yafudde dda 10 y'ekiro. Naffe tebamanyi mukazi ndimubuuza wano ku mmotoka agambye omwana yazukuka n'asanga gundi malusa avaayo mube mukamwa. Musajja mukyoli wa Nebi mwana we yafudde. Bayita Ronald. Budde buno tuli mu zooni ya Kavuma zooni. Sooka okukubiriza bannyinaze mwenna nga sinaako kye naayogedde okukendeeza obusungu ku baana be tuwangaala nabo ewaka. Mawulire gantuuseeko tibambi omukyala oba omwana yamusobezaamuuko n'amuyisaamu kumpi n'amukuba ewabi bambi n'afa. Naye mu mbeera bw'etyo tukubiriza ne ssekukubiriza abakyala bonna okwetoola eggwanga lyonna obusungu babusussiza. Ayinza okuba nga mwami ye yamunyiizizza obusungu n'ajja bumalira ku mwana. Ayinza okuba nga ebyenfuna mu nsawo embeera y'akameeza nga yetali bulungi obusungu n'abumalira ku baakola ki bawangaala nabo. Kale mu mbeera bw'etyo nze nga chairman yaddako mu nkumba bufulu
mpulira enyiike y'amaanyi nnyo okubanga tufiiriddwa omwana abadde asomera wano ku Amoni wano bambi ku ssomero lya director munnange kubanga nange ndi director wa Madina Islamic Nasand Primary wano mu Nkumba Bufulu naye kituuse wa director munnange bambi omwana yasobodde okubanga asoma n'asoma taamu ng'ena atera okuclosingibwa omwana oba yanyiziza mu maama katono katya maama mu kkuba yakubye wabi bambi omwana n'afa mu mbeera bw'etyo naye nze mmaliriza nkubiriza abakyala bonna abakyala ennaku zino bakambwe nnyo betuwangaala nabo bonna abakyala bakambwe nnyo mbasaba bakendeeze ku busungu eri abaana b'abaganda baabwe kale olaba ng'omwata omusobole muweeyo eri famire ye abamu babeesibako n'ayagala abeere naye naye nga oluusi bambi ekyokulya wakati tewakola ki tewali kati n'alaba nga oluusi ekiyinza okumumalira n'amukuba bukubi ate mu kkuba n'akuba ewaki ewabi